ttiimu 22 okuva mu bitundu eby'Nakawa n'ebitundu ebyetoolodde okuli Bukoto 2, Kiwatule wamu ne Kyanja ze zigenda okuvuganya mu mpaka z'omupiira eza John Mary Sebuufu Cup ez'omulundi ogwokubiri ezitongozeddwa nga zigendereddwa mu kuzuula bitone. Zitandika lwa mukaga lwa sabbiiti eno wali ku butuukirwa playground okuliraana Kigowa Primary School mu Bukoto 2 Parish. Ekino kimu ku bigendererwa byaffe ebikulu bya tournament eno. Twagala kuleeta abaana bano abalina ebitone byabwe ensi balabe bafuna opportunity okuva ku level eno ate beeyongereyo. Kubanga generation ya Uganda ebitundu 8 ku buli 10 bali myaka egyo wansi w'emyaka 4 be bavuka bafuga eggwanga ne bate kubeera abalamu bate okutumbula ebitone byabwe ate omupiira oba ebyemizannyo yafuuka business. Yasambibwa edition yasooka nekola bulungi era obudde bwayo butuufu bwe bwakomyewo omwezi guno ogwa November ne tuba nti twazze tegeke tournament eno era ne bankwasa obuvunaanyizibwa okubeera chairman wayo ng'omuntu kugamba alina obukugu mu by'enteekateeka za tournament zino. Ne tusalawo nti ku Lwomukaaga luno ennaku z'omwezi nga 5 tournament yaffe eno lwegenda okugibwako akawuuwo nga teams target yaffe yali ya teams 20 naye olw'ebbugumu erigirimu teams zeeyongeddeko ne zibeera 22 endala twazistopinze nga tetwagala kubeera na muyolerero mungi. Ezimu ku ttiimu ezigenda okuvuganya kuliko Balintuma, Kyanjavyo, Colombia, Mugiz, Mbao Football Club, Kalinabiri, Arab Boys, Oldies Bukoto, African Garage n'endala nga Kiwatule be bawangula ekikopo ekyasooka. Abel Kitaka, Salt TV, Omunyo.